programu Omukeeze ekutusibwako okubanga ate okyekumidde ku lutimbe olw'emirembe twerabira Kachitelix yeteekamu ensimbi mu programu Omukeeze tuyingidde ensonga mu nsonga tugenda kuba ate tuwayamu ensonga nyingi nnyo ezitambula ku kkubo okwo tugenda kuba ate tubitunuulira traffic ekola etya ku kkubo tugenda kutunuulira envuga y'emmotoka ku kkubo ani alina okubeera ku luguudo ani alina okukwasisa amateeka naddala ku luguudo tugenda kuba ate tuwayamu olunaku olwaleero tulokkalire kubanga saawa zino nange akamwenyumwenyu kolaba ndi n'omugole eyakayingira woofiisi eyo ey'okubeera nga ate yaduumira ettundutundi lino eritwala traffic tugenda kuba tuwayamu katono nnyo tugenda kutandikiraawo tuula okkalire ndi ne SP Kauma Nsereko Rogers Salongo taha traffic commander KMP tugenda kuba ate tuwayamu ebintu bingi byoyagala okuwulira bingi byoyagala okumanya tugenda kuba ate tubikoonako olunaku olwaleero omugenyi nsanso okulaba nange okulaba sebo owulira otya kugambe mpulira ntya mpulira bulungi nebaza mukama nkuumye bulungi nalongo mulungi soka obuuze ku batulaba ate tutandikirawo abatulaba mwenna njongera okubalamusa ku makya ga leero era nyongera n'okulamusa abasalamu TV abatuwadde omukisa guno okujja okwogerako gye muli nga twagala okulumaluma ku nsonga ezimu eziyinza okuba nga zibakwatako mu abavuzi b'ebidduka ffenna abakozesa ekkubo kubanga ffenna abakozesa ekkubo ensonga zino ziba zitukwatako mwebale nnyo mwebalire ddala nga tetunagenda mu maaso nnyo kansooke nkuyozoyeze okuyingira mu ofiisi gwagudde mu bintu abalala bagwa mu buugi sebo neyanziza nnyo sebo neyanzeege owulira otya mu yafeesi eno empya mpulira bulungi nebaza bakama bange okubanga nti bampa omukisa guno okusaavingako eggwanga lyange mu mbeera eno era ngenda kuteekamu amaanyi gonna agasoboka okulaba nti nno ntuukiriza ekyo ekinsubirwamu okukola nga Katonda ye mubeezi wange muzzukulu wa Namwama muzzukulu wa Kintu muzzukulu wa Nambi yesebo wafunye effedde n'eryo yesebo tugenda kutandikirawo wenyininyini embeera etambula etya mu nsonga za traffic embeera mu Kampala wano sijja kugamba nti nnungi embeera ekyetaaga okulongoosebwa envuga yaffe mbi nnyo e Kampala wano buli omu akeera ku makya olumu ntunulira abavuzi ne ŋŋamba naye oba kiki ekiri mu bwongo nga njagala kweteeka mu bwongo bwe ndabe kyaba alowooza okitegeera kubanga envuga y'e Kampala weewuunya olajjamu oyo akwata mu kibuga teyandibaddewo singa buli omu aba akola ekyo ekigwanidde okukola ki okukolebwa kyekireetera ekyo okubanga kiri bwe kityo abavuzi baffe balina obutagumiikiriza wasiwasi oyinza omuyita wasiwasi mu njogera endala balina obutagumiikiriza jamu ayinza okubaawo naye singa ffenna tuba tuyinza okugumiikiriza buli omu waliwo kye bayita keeping in your lane buli omu noobeera mu leeni yo n'olinda bulungi nnyo naye abantu ebyo taani yeekole ki ejja okole ki abantu ne leeni oyogedde ku leeni abantu leeni tebabimanyi ze ndowooza baba bakimanyi kubanga njagala nkubulire bw'obeera ku kkubo eryo n'osanga nga waliyo abafuluma nga wawaddewo akalippagano oli n'afulumayo omulayini n'alengera omusirikale lwaki abadde agezaako okuddayo mulayini atamanyire eno
okitegeera ekibuuzo kyembuuza lwaki abadde addayo bw'alengera omusirikale abaavuddeyo bwati ate omulaba ate ng'agezaako okukola ki ate okuyingira layini ate amanyi leeni aba akola ninandowooza nti yandibadde ajja buzi omusirikale wamuyinza nagamba nze simanyi leeni ki kyoyogerako aba akimanyi naye enguudo za wano mulimu leeni naye abantu no leeni erina kuba mu mutwe tolina kusinga gikuwandiikirawo bw'olaba nti emmotoka nti zino ziri bwe ziti tolina kusikaya tokola layini yakubiri tolowooza nti bano bonna abali mu leeni bo tebaagala okugenda gye balaga nze njagala kutuuka mangu nedda wandikeddeko bw'oba omanyi nti obudde bunakukwata wandikeddeko ne weprogramminga backwards osobole okukwata katayimu kano n'olwekyeza ensonga mukwano gwange tuba tetuziwuliriza temutta kuliiso kati afande wetuba tutunuliddemu amateeka sawa zino mulimu amateeka amapya agali naddala agafuga ebidduka ku nguudo n'ebintu n'abatambulira ku nguudo tulambikemu awo okwaga amateeka mangi waliwo kye tuyita the highway code erimu ebintu bingi ebikusomesa engeri gy'olina okweyisa ku kkubo ffenna ow'emmotoka ow'ebigere buli ali ku kkubo highway code eyo katabo nno kakadde kamaze emyaka si kajjo nange nayingira polisi nakasangamu the highway code customs ebintu ebiri simple mu luzungu olutono nnyo naawe n'amanyi oluzungu olutono lwayinza okukola ki okutegeera ne bagamba gweow'ebigere bw'oba otambula you keep right lwaki kubanga oba olaba oncoming traffic towards you traffic ejja gy'oli olaba emmotoka ezijja bw'eba ewabye ng'ejja oyinza okubuuka n'ova mangu kkubo n'owona akabenje ako okitegedde so nga bw'otambulira ku left emmotoka neewaba emabegawo ejja kujja kukube kubanga obadde togiraba okitegedde so olina kutambula emmotoka nga zikuva mu maaso nga gwodde eri zo zina kuba ng'oziraba okitegedde engeri gy'osalamu ekkubo omuntu asaza ate ekkubo abantu basala ekkubo olumu nolowooza nti ndowooza baliko oba ebyewaabwe nga tebafaayo nogamba yazirabye ku makya waliwo olulala naliko mu taxi emu kankunyumize kano ka story na ku Lubaga road awo nga nkyali mutototo naye waliwo omuwala eyasala ekkubo nga yayingira mu kkubo emotoka nga ziyisaŋŋanya naye omuwala oli yasala ekkubo nga tunudde ati eno ali tuve eno tuli ku left ate bwe yasala ate n'atunula eno zigenda eno so nga alina kutunula wa ne wava ffe gye tuva aba taxi so omwana yasala bwati n'alinnya mu kkubo n'atunula nga sala taxi gye twalimu n'asiba yamutomera badde manyi yasiba naye nga ffenna tetukikkiriza kubanga naffe twali basaabaze mu eyo taxi naye nga tetukikkiriza kubanga omwana yasala bwati nasala taxi nagezaako okusaba naye ndowooza naye teyalowooza nti agenda mutuukako mangu si buli kabenje nti buli avuga emmotoka atomedde ye musobya kubanga most times balowooza nti atomedde yabeera omusobya no sometimes tuba ne careless pedestrian nga amala gasala kubo kubanga singa yamutomera nga ffenna abasaabaze abali mu mmotoka eyo nga tulaba nti owaffe yabadde omukyamu wa taxi twandimukikaayuukidde naye tewali yanyigana wa taxi nogo okitegedde kubanga omuwala asaze alagajjadde asala busazi naye mutomera naye netumugamba tumutwale mu ddwaliro era netumuyolayola omuwala netumuteeka mu taxi netumutwala mu ddwaliro lyali awo edda ku Lubaga road awo kakati nyagala okutegeeza nti buli muntu yenna ku kkubo olina obuvunaanyizibwa mu ngeri emu oba endala oba oli wa kidduka oba oli wa bigere oba oli wa bano ab'ebigaali kubanga naawe oba driver naawe alina ebisolo ku kkubo naawe obeera driver n'owakagaali obeera driver
mu Traffic and Road Safety Act buli ali ku kkubo obeera driver olina obuvunaanyizibwa gwe ente eyo bwejja ng'obadde ogirunda ku kkubo neetagala neekola akabinde tukwata gwe driver obadde ovuga nti obadde ovuga ente owulidde ye tesobola kwevuga amateeka ki amala ge tuyinza okutunuuliramu waliwo agali simple nnyo mangi aga traffic mangi nnyo naye nja kunokolayo agali basic kati ng'okusalira ku zebra crossing mu nsi ezimu ezikulaakulanye awantu awali zebra crossing olina okusalira bw'osalira gye bayita mid block bo bagiyita mid block nga totuuse ku zebra crossing guba musango era bakuwa ticket n'ogeza okusalira ow'ebigere n'osalira awantu awatali zebra crossing they will penalize you naye e Uganda ekyo tekinnabaabu ekityo kyokka ne zebra crossings ntono so osanga ng'abantu kyekizireetera okuba entono sijja kulimba buvunaanyizibwa bwani alina okuziteekawo KCCA in okudemarcatinga the right places where people can cross. Of course, we can work in conjunction. We can advise. Netugamba nti wano twetagawo zebra crossing. Babeebuzaako ddi? Sijja kugamba nti ndo batwebuuzaako, but I think kisinziira ku risks ezibeera mu area. Kakati in most places kati awo nga ku Lohana Academy ejanga bagiyita Kampala Parents wabeerangawo zebra crossing naye kati sigirabawo yasiimuuka wezisiimuuka tebazizaawo ziba zirina okuddizibwamu okukola ki okukwasibwa ne ziddamu ne ziba nga zirabika bwe mubajjukiza zebra crossing tuyinza okuba nga tetubajjukiza kyokka nga nandirowoozezza nti buli omu yandibadde are playing their part mu bintu bino naffe tizawa part kubanga twagala abantu kubeera balamu ku makubo ukitegedde naye n'abo abalala abalina okutegeka ekibuga kyaffe nabo balina okuplaying their part okitegeera ffenna tulabe nti tuli compatible. Amateeka gano waliwo eddala lyosigadde yogambye olina lyogenda okuwonako of course twatwagala ebya pamiti olina okuba ne pamiti olina okuba te certain age okubanga ofuna pamiti eyo olina okubanga okufuna okuva class okudda ku ndala olina okubanga ofuze ebbanga eriwerako awo tugenda kuyingirawo awo kati twogere ku bitaala bino ebyoku kkubo naddala red ndaba gyolaga naye ngenda kuddamu otyo ebitaala ebyo biraisinga nnyo ensonga y'ebitaala sawa zino omuntu yandisaanyidde kutunuulira kitaala ki ye kimutaddi akikozesa atya enkozesa yaabyo n'okusoomoozebwa ku birimu wabalina ekibuuzo ekyo kubanga kijja nnyo abantu batubuuza lwaki ebitaala bibeerawo ate nammwe ne mubeerawo ku makubo naye era ngenda kiddiramu wano ekitaala ekyo kiba kituyigiriza nti kuliko red kuliko green ne gye bayita amber abala gye bayita yellow. Amber ye yellow? Yes, bagiyita amber. Kati of course green ekukkiriza genda, amber ebe kugamba weetegeke nkute essaawa yonna okitegedde. Then red netegeeza yimirira totambula owulidde kyokka tekinologiya waffe owe Uganda tukyali ku nkola nkadde ey'amataala. Kaakati awo ffe we tuyingiriramu nga officers ku traffic lights kubanga mu nkola ennongooseemu ekitaala tekisobola kutta sayidi etaliiko mmotoka. Okakasa? Yes, mu nsi ezikulaakulanye ekijja kusigala nga kita sayidi eriko emmotoka eri etali mmotoka tekijja kutaayo. Kiteene eziriko emmotoka until sayidi eri bwenejjako emmotoka kirooke kikole ki kite sayidi eyo. Kaakati ffe we tuyingirirawo e Uganda ng'aba traffic tugezeeko kola biri ebitaala kye byandikoze biri ebirongooseemu
bino si birongooseemu no technology gwe tulina si yali updated. Twetaaga okufuna technology omupya. Ani avunaanyizibwa ku ntambula y'ebitaala bino? Ebibiina weebiri KCCA weeri yetegeka ebitaala ebyo. Emirimu egyo gyonna gya KCCA? Yes. Obadde omanyi poliisi tuffe tuwanika amataala ku kkubo. Omulungi ebiro bya Salam TV buli gy'amanyi poliisi. So kyekiba kimulaba tudeployingawo abasirikale baffe ne bayita side eriko amamotoka amangi yeflowinge okitegedde. Kakati bwe mubaawo ne mutuyombesa nti ate ebitala weebiri ate kakati mmwe mutaddewo abasirikale ate kakati lwaki kati muloza so bw'oba wali ekampala ekiseera ekyo ishu ebyajja nejja ng'abantu bayitiriza okuwandika mu mawulire nga batutegeeza nga poliisi bweleeta jaamu mu kibuga owulidde nti ku bitaala ate kakati ebitala bwe bibata ate ffe ne tubasiba okitegedde. Mukama waffe yagamba katubajjeko ennaku 3 mubaweemu ennaku 3 ebitaala nga byebikola ki byebikola nga byebitambula bibate bibasibe batambule. Ennaku zaali ezi 3 Kampala came to a standstill nga tosobola kutambula kuva wano paka wano buli kimu kyagootaana naye nga batugambe mubeere ku kkubo mu responding eri accidents bana ono akonyeeko ono biki ebyo byo mubiyingireyo mu bihandling naye muleke abantu ebitaala bikoze ki nga gwakulembera ensonga za traffic zino. Tulaba nnyo poliisi ng'evaayo kukangavvula abo ababeera bayise ku bitaala. Nkola ntuufu oba ntuufu nnyo okuggyako nga waliwo omusirikale owulidde nga ya violating batugiyita violation okuviolating nga tokola kitaala kyekigamba wabula ng'okozesa mukono gwo okola ki lwaki obeera okozesa omukono ate ng'ekitala weekiri ati kyekyo yensonga eri gye mbadde nkunnyonnyola gyetuvuddeko okitegedde gyetuvuddeko naye nga bwe tuleka ebitaala byo okucontrolinga olina ate okugoberera kitaala kyekigamba kubanga tugenda okucontrolinga kidependinga on the jam on the traffic. Waliwo tubireka nga tulaba tewali jam era olaba abasirikale nga bali wali nga balinda singa akalipagano kajja balyoke bajje bacontrolinge n'omukono okitegedde. Kyokka singa biba bicontrolinga omusirikale n'akulaba nga kigenze red ate gwe n'osala oyitewo awo okakujjuutuse. Afande twogereko ku nsonga z'ebyo ebyetaagisibwa omuntu okuvuga ekidduka ku kkubo. Yesebo kati wane Uganda olina okuba ne permit bw'oba owezezza emyaka 18 obeera okkirizibwa okusaba permit bw'oba oyagadde. Bw'oba tayagadde okireka naye bw'oba oyagadde ng'oyagala okutandika okuvuga emmotoka ku kkubo kyateeka omuntu okubeera ne permit okuvuga emmotoka? Oh yes kyateeka kubanga omanyi permit eyo ekutaasa ebintu bingi. Singa obeera mu kabenje n'omuntu ng'olina permit ng'oli talina permit advantage ebeerayo ey'omuntu alina permit okitegedde ne wabanga yali mu nsobi okitegedde kiba kiraga nti ye akkirizibwa okuba ku kkubo gwe tokkirizibwa kuba ku kkubo okitegedde. Ate ne insurance weba esasula gwabadde talina permit tesasula kubanga amateeka gagamba okubeera ku mmotoka olina okuba ne permit era ogenda okufuna third party ne biki ezo details zonna oba olina okuba nazo nti oli okkirizibwa okuvuga ku nguudo ze Uganda oli eligible bw'ofuna akabenje nga permit eri valid bulungi. Nga tukyali awo ku nsonga ya permit mulimu obukwakuliza ennaku zino mwe bwaleesemu bennyininyini abakwasa ebiragiro by'oku makubo. Omuntu atambula atya ne permit ye original? Kakati kisinziira ku mbeera ebeeriwo. Most times tuyinza okukwata ku kkubo tugambe njagala kuwa ticket ng'olina violation yonna gy'okoze nga tolina permit yo
naye ng'olina ennamba yaayo kubanga bamu kati bwe bakola ogamba nti kugamba nti pamiti eriwa ng'ogamba nti ennamba sigirina wano naye ennamba yiino kubanga ffe obuuma waffe obutuwa nabo ku kkubo kasita mpankingamu ennamba eyo ko ka displayinga pamiti eyo nejja oba teriyo nejja ku mashini mufunamu eziri fake nnyo nejja ku mashini neeraga nti ono mwami Kawuma Nsereko biki pamiti ya period weti expiring lunaku bweziti ne bweziti okitegedde abamu bwe bakola ddala aba taxi kakati nze okwo kwensinziira ne verifying nti pamiti gyeri nenkuwa tiketi yange okitegedde naye olumu tuba twetaaga tutya kutwala original permits z'abantu ebyo twabikolanga dda nga tutunafuna technology ono omanyi technology atuyamba ebintu bingi kakati edda twakwatanga pamiti yo netugitwala ku station netuziwandiika mu bitabo ng'otambudde mayiro ng'otambudde mayiro ngamba okutte pamiti n'ova wendi n'ovuga emmotoka n'ogenda nyinza obutava wooli nyinza okugamba nti pamiti yo ngikutte jangu mu room namba bweti ku ssaawa bweziti ne bweziti okitegedde olyoka ojje ate ndyoka enkuba kisinziira abamu nga tucollectinga ng'ebitabo bya pamiti biri bwebiti bijjudde pamits z'abantu kakati ne tusanga ng'abantu abamu tebajjanga pamiti ne zibeera ku poliisi owulidde ebbanga eryo lyonna abamu nga bajja ne bazikima okitegedde naye kati with technology kugamba kyangu nnyo ompa bwe w'ennamba yo bweba mweri nze nenkuwa tiketi yange abamu bagamba muziwamba temubaddiza pamiti zaabwe tetukkirizibwa by the way kankyogere ku mpewo kuno nti pamiti y'omuntu terina kuwambibwa musirikale wa traffic bw'abaagala kuwa ekipapula akikuweerawo bagita express penalty owulidde bagita express penalty kubanga eba yakagwirawo nkuba katiketi kange n'ogenda ne pamiti yo nze bw'ogenda n'otasasula record esigalamu era tubaawo ne operations ezaki ez'okubanja ebipapula ebyo gyezira tuzikwata empala nosanga omuntu ng'alina ebipapula bingi nnyo nga biri ku mmotoka ate abamu bwe balaba nga biweze nnyo ng'emmotoka bazitunda bisaanyizo ki bye mutunuulira ebirala ng'oggyeko ekya pamiti bingi olumu tutunuulira health kubanga waliwo olina okuba ng'oli mulamu bulungi nga amaaso go gakola bulungi okulaba ku kkubo nga toli impaired ani agenda okundaba nti sira musawo mubeera naye era abantu abafuna yes bw'oba tonafuna pamiti by the way olina okufuna ne certificate y'omusawo eraga nti nooli amaaso go galaba bulungi you are fit to drive a vehicle owulidde era waliwo ne specifications ezimu ezirina okugenda ku pamiti oba olina obulemu ku mubiri owulidde bakirindikatingako nti ono alina obulemu bwe buti kati abasawo muyimirira nabo ku makubo bw'ogenda eri ku test bw'oba processinga permit mu mpapulazo n'ogenda wayovi nakwasa ka certificate kaka test oba olina okugenda ew'omusawo nakkebera amaaso alabe nti galaba bulungi oba weetaaga special oba glasses okuba ng'olaba bulungi ku kkubo kubanga abantu abamu indeed amaaso gaba gandali oba ng'alaba ndali maybe nga ebintu bikurusi ng'oba omuwa emmotoka layini ajja giraba ati owulidde akola accident so ezo zonna emitendera bagikolawo kwewala ku improving safety on the road. Enkozesa y'ekkubo yandibadde etya eri omuvuzi w'ebidduka? Enkozesa y'ekkubo yandibadde omanyi kintu kye bayita katase nga katase ng'oli katias ng'olina okubanga owa abantu abalala omukisa okitegedde kubanga oyinza okusanga wane Uganda T-junction nga waliwo akalipagano tugambe emmotoka nezijja zino zive eno zino zive eno ne zino zive eno ne zino zive eno ne zisisinkana olabanga ono tolina wodda kudda wano tewali kikuleesa mu mmotoka yate kuggala junction lekawo gap paka bw'onolaba nti ofunye space wali mu maaso osale. By the way era mu nsi ezikulaakulanye eyo T-junction erina okusigala ng'eri free nga temuli motoka neegi n'emu mwena mujja ne mubeera bwe muti nga muva eno ne mujja bwe muti n'abano ne bajja nga space eyo eri free
bwe basanga emotoka mu space eyo bakuba ticket nosasula fine. Yes, osasula fine. Tolina kusala kudde eri ng'olaba emotoka yo tejaawo. Olina w'osalirawo okusala T junction eyo ng'olaba nti wali spaces ze w'oyinza okujja. Erina kuba free zone eyo T junction. Era with time kyemmanyi tujja kulaba engeri gye tu introducingamu ekintu ekyo e Uganda. Kubanga kiyamba nnyo mu kwefuga. Abantu okwefuga bagamba eyo box tebankwatira mu box eyo. Owulidde? Wefuga weka bwe tujja tukusanga nga oba otaddeyo akabina bwoti oba ennyundo y'emmotoka yo eri bwetu mu box ticket. Walina kuba free zone. Kiriza tugende tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kutandikira awo tugenda tunuulira ensonga endala nnyingi omuli ebipapula ebikubibwa abavuga ku nguudo ate era n'ensonga nnyingi nnyo tusazitunuulira. Sigala ku program Omukeeze ensonga mu nsonga tutunuulira mmwe abatambulira ku makubo. Oyo badde okimanyi nti gwe naawe ow'ebigere olina obuvunaanyizibwa obutambulira ku kkubo era n'okukuuma ebiragiro by'ekkubo. Kiriza tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo. Programu Omukeeze ekutuusibwako eno ye Salam TV. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Omuzadde olinayo omwana eyamala siniya ey'okunoba ey'omukaaga nga wabuwala jangu omuwandiise ku Islamic University Uganda Females Campus Kabojja mu certificate, diploma ne degree mu masomo nga law, education, mass communication, information technology, business studies, fashion and design nga tusomesa n'abasawo okuva ku ddala certificate ne diploma. Abasawo baffe bali ku mutindo gwa nsi yonna. Jangu ofune ekyenjawulo kumanya ebisingawo kuba ku 0757 0500 oba 0704 Islamic University Uganda Females Campus Kabojja tusangibwa Natete ku Lwenakawuka. At Mayondo, we realize your furniture dreams. Doors, kitchen cabinets, office and school furniture, all designed with the latest state-of-art machinery, offering high-end finishing. We work with you from designing your product to completion stage to ensure customer satisfaction. Mayondo Engineering Works is located at Numugongo Chaliwajala near the Matters Shrine, or call us on the following numbers. Omusanga mu mmere gy'olya mu mazzi g'okozesa mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Pulasitiiki akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wa gy'obeera. Kiki kyokwa? Pulasitiiki ffenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde. Obubaka buno bukutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television.
Programu Omukeeze ekutusibwako ensonga zonna oziwulidde bulungi. Gwali ku kkubo atambulira ku kkubo akuvuga ekidduka kyonna afanda atugambye nti kyonna kirina okukuuma ebiragiro by'oku luguudo, okukwasisa amateeka ku luguudo. Bye tutunuulira olunaku olwaleero bingi tubikonyeeko, naye ensonga y'ebipapula yo mpanvu. Afande, ensonga y'ebipapula eyimiridde etya? Musinziira ku ki okuba ebipapula? Ye omuntu ono gwe mukubye ekipapula kisasula ddi? Kisinziira ku musirikale abakutte. Tujja kukuba ekipapula ng'omenya etteeka lyonna erya traffic. Kyokka si tteeka nti mba nina okikuba. Nyinza okusonyiwa. Bwe kiba nga si tteeka, lwaki ate okinkuba? No, ate nkubuulira. Nyinza okusonyiwa nenkukoshoninga. Nenkugamba nkusonyiye essaawa eno, kenziramu okukwata ng'okola ensobi eno. Ensonga zijja kuba ddala. Nyinza okusaba okutwala mu kkooti. Obwo buyinza bwonna mbulina. Ne mu kkooti ontwalayo. Nyinza okusaba okusonyiwa. Nga nkoze ki ekintu azisa mu kkooti? Kankubuulire n'obutaba na pamiti nyinza okutwala mu kkooti. Nga sirina pamiti? Yes. Osobola okuntwala mu kkooti? Yes. Nyinza okutwala mu kkooti, nyinza okukuba ekipapula, nyinza okusonyiwa. Olwo ne bankyajinga musango. Owulidde? Ogw'okuvuga emmotoka nga tolina kuba ku kkubo, tolina pamiti ekukkiriza kuba ku kkubo. Kyeguli. Naye ku olwa express penalty eno, kati yayamba nekendeeza kubanga edda nga abantu bonna bagenda mu kkooti. Okitegedde? Naye kati express penalty we yajja netuyamba kukendeeza kwegamba nekendeeza ku mulimu ogwo. Naye tekitegeeza nti gwavaawo. Bwe nkeera ku makya nga njagadde kukutwala mu kkooti okusinziira ku nneeyisaayo, kubanga kisinziira ku nneeyisaayo, nyiza gamba kamuwe pamiti bambi ono abadde mukkakkamu tamalidde budde kamusonyiwe agende kamukoshoninge. Owulidde? Ezo embeera zonna weeziri. N'olwekyo teweeyibaala nti nina kukuba kipapula kyokka, nyinza okutwala mu kkooti. Oyinza okuntwala mu kkooti, oyinza okukuba ekipapula. Yes. Oba okusonyiwa. Options ziri ssatu. Oba amagezi ki abavuzi b'ebidduka ku nsonga naddala eyo ey'ebipapula? Nze kyendowooza tewali agala kukeera ku makya kufuna kipapula. Ne bw'obeera mugagga ne bakuggyako emitwalo 5 mu traffic ticket, tekisanyusa, tokiwulira bulungi. Ate Bulaaya ticket eraga amateeka nawulirako na wano gagenda kujja. Bw'oyitiriza violations ennyingi bagenda bakutemako points ku permit. Egenda ekendeera ne ziggwako ne bagikuggyako. Mugaleeta ddi? Sijja kugamba nti ngenze ngaleeta. Owulidde? Erina kubeera komiti erina okusalawo. Tubuuze mu nti bakulembeze. Nedda. Erina kuba komiti, Ministry of Works, ne baleeta entegeko eyo bwekyo. Ate kyakubiri, omanyi bintu bingi biba birina okutereera. Tulina okufuna address system, ng'olina okufuna address ku nyuku, ng'ennyumba nti mwami Nsereko abeera ku ploti waati, nga tiketi eyinza n'okusanga awaka. Okitegedde? Tiketi yange ey'okukkubo ng'ekusanga awaka. gy'ogenda okumpa? Yes. No, ng'eyinza okuba ekubiddwa n'ekuweerezebwa in a post. N'ekifaananyi kyo nga wa violatinga. Tulina CCTV camera kati wano. Nerabye poliisi yagenze mu kakiiko k'ebyokwerinda mu Parliament esaba ssente endala. Ebyo byabadde njogera ku byange bya traffic. Ebyo ebyabadde bakama baffe gye babadde oli bw'obeetaaga. Anti tukoona ku nsonga ya kamera. Naye zituyambye nnyo oba okirabye. Kamera zituyambye nnyo wano kubanga one oyinza okujja ng'oreportinga nti ono antomedde. N'oli naye agamba gw'omutomedde.
kati ffe tugenda bugenzi mu camera room yaffe naye mubaddewa tubadde ku Kira Road waliwo kamera ye accident yabaddewo ssaawa meka nti zino ffe nga tujja footage eraga bulungi nnyo era zituyambe nnyo okusala emisango none abadde ayomba tuba tuwalanira bawodde tubalaga ka footage nga ffe tusirise owulidde bano abayomba ababiri nga tubalaga ati olabe ekyabaddewo ogenda okulaba ono abadde ayomba ennyo ng'asirise nga kwesalidde lwansonga kamera mulaze nti gundi gwobadde muki mu nsobi afande waliwo ensonga emamidde ku kkubo okwo ensonga y'enguzi n'obulyaki nga gwe omukulembeze omujja otunulidde ensonga eno otya ensonga eyo tezze leero era simpya naye ate njagala okitegeere ti ensonga eyo emirundi egisinga gwe omuvuzi w'emmotoka gwagiinishetinga kyogamba enguzi mulimu ebika it takes two to tango omuzungu bw'agamba it takes two to tango tokeera ku makya kuwa musirikale enguzi kuba kikyamu actually nawe obeera n'omusango ani abeera n'omusango omunene gwagiwa tewali musango munene oba mutono muli mu musango olinga agamba mpute bw'oligenda mu ggulu bajja mugamba nti gwolina omusango munene gwolina mutono mwenna muba baki boonoonyi okitegete oba oli yakola ki oli yatta muntu oba ate ono osimanyi oba yakwata mbuzi oba oli yakola ki mwenna muli muki boonoonyi oli ne walowooza bulowooza okugiwa kikyamu n'olwekyo nze nkubiriza mwenna abakozesa ekkubo lyaffe amakubo gaffe toinitiatinga nguzi kugiwa musirikale kkiriza okubibwa ekipapula kkiriza otwalibwe mu kooti oba omusirikale akusonyiwe okisinziira ate ye omusirikale wabeera yaginsabye kikyamu era bw'okisabira actually recent na handling the case owulidde omusirikale wa foomu yagenze nakwata wa boda boda nga alina omukyala gwe yeetisse ku boda boda kakati omukyala nagamba naye nina omutwalo gwange guguno ekikyamu kyenkugamba aleese omutwalo ku mmeeza kakati ate omusirikale nagamba mpe emitwalo 3 okitegedde nebatandika okunika naye information negifuna era omusirikale nemuyita era netutakinga action against him biki ebiviirako oba biki ebiwaliriza enguzi eno okusaasaana okubeerawo nakugamba ki nandowoozezza nti nno ndowooza society yaffe erabika erowooza nnyo nti nno ebiro bino enguzi kyekikuyisaawo owulidde alowooza nti enguzi kyekikuyisaawo oba togirina kwegamba ogenda kubeeraawo naye nga mu poliisi mukyalimu abasirikale abalungi ddala n'agigaana ate nakulaga nti akusonyiye n'okusonyiwa ate nga tagiridde ezo cases tuzirina ate nnyingi ate n'ababi ennyo nabo mwebali abakolaki abagirya era bwe tubamanya nti ono bamucomplaininzeko ebbanga ddene ekkooti yaffe gyeri enateeta etuula ne bagamba gundi bakucomplainingako juzi abajulizi bwebali owulidde wakalya enguzi emirundi 6 ojuzi bakomplainingako gwe walya ku gundi juzi bakomplainingako walya ku gundi okitegedde files zino wano nga bayita abajulizi bonna nga bakupenalizinga nga kooti esalawo kyebekusalideko kooti eya poliisi n'olwekyo tugezaako okugirwanyisa in our small ways naye nga naawe omuvuzi w'emmotoka naawe jangu on board by informers mujje on board ffenna tubeere nga tulwanyisa ekyo kuba tukoba okuwulira buli kaseera buli police report manya zino human rights reports ezifuluma zonna zigamba police mukwatagana ddi n'abantu okwogera ku nsonga ng'eyo y'enguzi tugezaako nga kati bwendi wano omukisa gw'ompadde ate si wano wokka wengenda ne ku maradio mbeerako nengezaako okusomesa abantu abawulidde ne bawulira abeesuuliddewo gwa naggamba ne bagwesuulirayo owulire kubanga si nobalinda ku luguudo zine nkulinga ku guludo nenkukeba afande
waliwo ensonga y'obupande buno obw'oku nguudo tulungamyemuko butegeeza ki obupande bungi butegeeza ebintu bingi. I wish naze ne chat naye ate ogwo gubanga musomo tujakola enteekateeka bwemuliko enteekateeka ennungi nja kujja nkola ki tubogereko obupande naye ng'ate problem eriwo era gyensaba ffenna tulwanyise abantu basala obupande ku makubo bano abascrap babusalako ku makubo yes bagenda ne babusalako bona babavandalizinga mugenda okukeera ku makya nga obupande tebuliiwo n'olwekyo buli alina omuzogo ogw'okusala obupande ku makubo kubanga olumu obupande obwo busendinga message eri omuntu akozesa ekkubo nagamba kulino ekkubo lina kuba ku speed weight owulidde kati bw'atakasangako ajja kuwulumula ate nga wabeerawo ensonga lwaki bateekawo speed limit ku kkubo eryo. waliwo woosanga nga bawandiiseeko 50. Yes, babeera bategeeza ki nti olina keeping a speed limit ya 50 km/h era bw'osanga waliwo woosanga nga 50 bazitaddemu line west meaning a speed limit ekomyawo okitegedde ekomyawo kati wali oyinza okuvulumula okitegedde beyond that oyinza okuvulumula waliwo nekana akayero akapanda akabeeramu kaddaaki wakati kategeeza ki no entry tolina kuyingirawo waliwo ze bayita ordering signs waliwo ze bayita warning signs. Ordering sign ekulagira nti tokola kino owulira togezaako it is ordering you tokola kino. Warning sign ekugamba munange nno ogenda wano naye waliwo ekkoona liri sharp kiri gy'oli oba ogenda ng'obambuka emmotoka n'ogiyisawo n'egwa eri mu gundi mu nsiko byonna gw'obimanyi bakuwoninze nekuwona eri kuwoninga nti waliwo hamps odda mu maaso noba hampu weebuli gyebuli obupande bwonna gyebuli owulire waliwo hamps wali ahead nolwekyo slow down owulidde tewali teeka likwata muntu ono akapande ako atakasizza mu kitiibwa anti kugambye nze kasitambera kukuba nekulaba nti okuba yutan nga kakulaga nti okuba yutan gwe nojja ogikuba nga wendi kubanga bambu because we can't be everywhere okitegedde tusobola kubeera wano dotted here to enforce the law naye singa mbeerawo nenkulaba nga okuba yutan watalina kubibwa yutan I will take action against you. naye kati kuba we can't be everywhere era osanga abantu nga bakola ki oyo naye omukuba kipapula yes yenkanga vulayo kaje mu ati okugambye enkanga ziri 3 ne kooti nyinza okusonyiwa nyinza okutwala mu kooti nja okukuba ekipapula tweyanziza nnyo tweyanzege afande twogere ku nsonga y'abannaffe bano abavuga bodaboda ensonga eno gye tunuulidde otya ababodaboda bakwano bange nkugamba ekyoba tugezaako kyetusobola. owa bodaboda biki bye yandisaanidde okuba nabyo va ku kuba nabyo okusookera ddala empisa singa aba n'empisa nate aba na pamit zoba nandimulowoozezaako nti oba kamukwatiremu awo naye aba bodaboda bayitiriza empisa embi ekyo nja kyogera nga sikiruma namu muvuga bubi temulina pamiti temulina PSV newa bodaboda alina okuba ne PSV alina okuba ne pamiti alina okuba ne PSV kubanga it's a public service career owulidde talina PSV talina pamiti omuntu ayiga leero bodaboda enkyanga aliko kuba avuga musaabaze talina kapande kakkubo nakamu konna kakola ki kamanyi owulidde ne basuula abasaabaze wansi ne basirika ne balekawo omusaabaze ye natuna nakoleza bodaboda ye n'agenda singa abeera nnyoko owulira otya nga bamukubye ekigwo wansi ne bamulekaawo owulidde n'obalaba bamanyi okusamba emmotoka z'abantu mbalaba ku makubo so kyenjogerako nkimanyi oli n'asamba emmotoka ayinza bakola baki bodaboda bazivuga bazikola bati nga bayita mu mamotoka kati emmotoka bwebanga ekyamba ng'oli omulaba ng'agisamba bwati tokirabangako agisamba bwati mbwamuleka ayitewo by kicking the other vehicle owulidde
kakati n'obasanga babadde balina munnabwe gwe batomedde nga munnabwe yali mu nsobi ate ne batabukira ow'emmotoka tugenda Georgia tugenda kwocha wano ng'ate munnabwe yabadde mu nsobi owulidde bo basalagwa buli kaseera babira ku side y'abannaabwe which is good kubanga mulina basala ogwakawala ng'obakalenziza bakutunuulidde n'olwekyo singa twerongoosa babodaboda bakwano bange twerongoose buli omu alongoose omulimu gwo kubanga singa mutuuka ku itala ne muyimirira mwenna ne mulinda ekitala kyonna kye batte mwenna mulyoke musala omulundi gumu mulina ebintu bingi nyinza okugyayo lisiti nga teggwayo nga nyingi nnyo so abo bo tujja kukolako kye tusobola nga ffe aba traffic okulaba tubatereeza mu layini kyokka era nga nja kuyita n'ebibiina ebirala ebya gavumenti twegatte tulabe nga tusalira bodaboda zino amagezi tulabe nti tutereeza omulimu guno obawa amagezi ki naddala bawa ababodaboda abavuga kulongoosa mpisa nze pamit niyinza okuttira ku liiso naye empisa babeere n'empisa mubeere n'empisa mu respecting ekitaala respecting ekira muvuge bulungi temuyisiza ku right manya eno wa bayitayo bali ku left ku left olina kuyisiza ku right toyisize eno ku left yisize eno ate awo wenyini we tugenda okukonerako ku bannaffe abavuzi ba taxi era embeera era teyawukana nnyo naye nga kyogamba bonna bali mu tulu bali erimu sijja kugamba nti bali muli erimu lisinga ku linnaalyo naye era bebaddako awo abavuzi ba taxi mulongoose taxi mbi emipiira mifu mundamu emitto gyakola ki ebitto ebivundu mito bibi side mirror temulina amataala tegaaka indicators zayatika owulidde emmotoka DMCs nyingi kyokka bwe nnakeera ku makyaffe ne tukola operation yaffe temujja tunenya kubanga ffe ogutusasuza gwegwo kola operations kutereeza mbeera yammwe mwe gye mugaana okutereeza ne tubakaka mugitereeze naye lwaki nga omuntu omukulu nkukaka okutereeza ekintu kyo nga tegwe mulimu ensonga ya kafiyu mugikutte mutya nga mmwe aba traffic tugezaako nnyo naye kakati kyekyo kyenkubuulira ekiddayo ku mpisa bw'oba omanyi ti kafiyu ya ssaawa emu oba 12 ekikukuweeza mu kibuga paka ssaawa 12 kiki ng'oli wa bodaboda kuba sente teziriweera nze kankubuule tolifuna sente zimala kwolakoze okoze olunaku olwo okite kati abo ababeera basusiza essaawa za kafi mubakolere tubakwata ne tubawa tiketi okusinziira ku tunoonya omusango gwonna gw'oba olina kuba tiketi zino ze bagamba zibagenda okufulumya eza kafi ziruddewo okufulumya owulira kubanga jjukira mukulu w'eggwanga yagamba tugenda kupenalizinga ababiitinga kafi nga tubawa tiketi kyokka tiketi eyo tennafuluma naye bakama baffe ne basalawo nti zonna bodaboda zetuba tukutte mu kafyu tunoonyeyo omusango gumu ogutali gwa sente nnyingi nnyo lwaki ate munoonya emisango omusango gwa kafyu kubanga oba ne kafyu ate olina emisango emirala okitegedde kafyu ogikubye ate tolina pamiti ate tolina PSV toyambadde helmet kati nejijalo toyambadde boots wabadde alina okwambala boots zitya oba engatto oba boots tovugira mu sandals alina okwambala engatto ogwo nagwo musango yes owa bodaboda bino obiraba oba obiwulira ate babimanyi bwe nkukwata mwevugira mu sando bodaboda ababodaboda bano bubanjonnyola ddi nja kupenalizinga abasinga tubanyonyola in our small ways abamu bategeka enkiiko naffe ne tuteeka enkiiko ne tuyita abachairman baabwe abamu abasobola okujja ne babeerawo ne tukola ki ne tulumaluma mu nsonga kuba bayinza okuba abamu ssaawa zino babiwuliranga ebipya abasinga tebabiwuliranga bipya babimanyi kyenkugamba nti wano kati kiringa bwolaba nga bayinza okugamba nti oba mu bbanga bweriti tugenda kukola ekintu gundi ne mubategeeza bulungi wano e Uganda bajja kusigala
basaba extension mutwongere ebbanga bwe litu tukole bwe tuti mutwongere ebbanga bwe tuti tukole bwe tuti muli mu myaka 5 mutwongereyo tukole bwe tuti era ne kafyu babasaba muwongereyo naye kwegamba kyenkutegeeza aba bodaboda bambi betereze bodaboda bakwano banga balaba programu eno mwetereze tujja kuba bulungi nnyo ate saagala mulowooza nti no tuba kijjanya no tukola kulongoosa na kwanguya mirimu gyaffe saidi zombi mutwanguyize emirimu gyaffe naffe twanguyize ekyamu kusoomozesa at the end of that day ffenna twagala kuba bulungi naye twagala kuba bulungi tutya okusoomooza kikwe musanga nga mukola emirimu gyammwe naddala mwe ababeera ku makubo mingi nnyo tusanga abatuvuma tusanga abatutomera tusanga abatamiivu tusanga bingi abanene abalowooza nti nno bo tebalina kugoberera amateeka ga nsi eno naye tukolako kye tusobola era naffe tu stand our ground netugamba kale oli munene naye ensi eno erina amateeka agatufuga obulidde nabo mubakangavula tubakangavula abo abanene tubakangavula kubanga buli omu waliwo abalowooza nti buli omu munene buli omu alowooza munene owulidde naye nga tubakangavula mu ngeri yaffe era bwe mpa nnemeredde ngenda eri abakusingako neŋamba owaayi omuntu bwati ne bwati akoze bwati ne bwati kubanga ate nabo balina ababakangavula eyo enteekateeka wakayingira woofiisi eno mu nnaku 10 olina nteekateeka ki enteekateeka nyingi sijja kukyuka nnyo ku bannange bye bakola kubanga ebyaffe gaba mateeka enforcement ngenda gezaako nnyo okuyigiriza ku programs nga zino nga bunaaba mu mpadde omukisa nsomesa eggwanga abanaaba bafuddeyo okuwuliriza bawulirize tugezaako kuintroducinga ebintu ebimu kati nga yo box kyenkugambye okubanga ebeera free of traffic newaba emotoka zikutte zitya mugenda kuba muzikuba mu nguudo ati kakati I have to sell the idea to the Ministry of Works and Transport yenteekateeka to introducing ekintu kino tugambe nga ku Jinja Road traffic lights eyo box erina okubanga eri clear ngeri empty tewali kintu kiriwo kyonna n'emmotoka newe ziba zikutte zitya erina okubanga eri clear until bolaba nga traffic oli aflowinze bulungi n'agenda then newabanga oyinza okusisawo ate era oyisaawo entono ezijja mu space eri eddako mu luguudo luli erutwala naye boxing erina okusigala nga eri ki ngeri clear so I will sell such ideas eri bakama bange tulabe abanaba banazigula well and good bana tebaziguze well and good obulidde tujja kugenda maaso kubanga era tubaddewo gateberiwo then waliwo embeera ya of course okuselinga ideas z'okugaziya ku makubo agamu kubanga kakati mu mbeera yaffe ngene e Uganda ebintu ebimu bisobola okukoleka ebintu ebimu bikoleka kati tuyinza obutaba na 8 lane roads nga ensi endala owulira naye n'oba n'oluguudo nga lugazi bulungi nga luyinza okuyisa line 3 ezo okugamba zigenda kukola zitya ng'oyinza okugamba nti ku makya ng'abantu bayingira ekibuga tuliyita line 2 eziyingiza olweggulo nekikyuka kuba abafuluma kibuga ne muyita line 2 ezifulumya ero nesigala ng'eri emu kakati ne bagamba tino okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 4 zi line zigenda kujja 2 kakati ate okuva ku tugambe 10 paka kwemu line ziri zitwalenga 2 okitegedde ekintu ekifaanamu bwe kityo tweyanziza nnyo tweyanzege omulungi omulembe wa Salam TV nkakasa nti obifunye byonna bye twogeddeko era bye tuwayizaamu ne omugenyi waffe olunaku olwaleero onono yaduumira poliisi y'ebidduka wano mu Kampala tugenda kuba ate tusiibula mukama wange naye nga tetunnagenda nsaba okkirize otuweyo eddakiika emu ekigambo ekisembayo ku nsonga y'enkozesa y'oluguudo kozesa y'oluguudo ffenna banaye abakeera okukozesa ekkubo
tulina obuvunaanyizibwa ku kkubo. Twagala okutuuka tewali kuva waka nga tagenda kuddayo, kubanga tulina abakyala, tulina abaana abakusuubira okudda waka. N'olwekyo embeera yo ku kkubo ejja kuditamininga oba oddayo oba tokola ki oba toddayo. Oyinza okufuna akabenje n'omenyeka amagulu, oyinza okufuna akabenje n'ofa. Byonna bitwala ssente. Baba bakuwanika amagulu ziba ssente, okufa ziba ssente. Abantu basima bagula ebigenda okuziika balya owulidde. So ebintu ebyo tetegekedde singa tulongoosa empisa zaffe ku kkubo biba bikendeerera ddala owulidde. Ate naffe abalala ab'emamotoka, aba bodaboda, abaki tube n'obuvuna buli omu awe munne ekitiibwa. Omanyi ku kkubo olaba nga owa taxi tawa ekitiibwa wa bodaboda, owa bodaboda taba bigere kitiibwa. Buli omu kwegamba alowooza ye alina buli omu awe munne ekitiibwa. Tewali akeera ku kkubo nga tayagala kudda waabwe, okujjako nga ali suicide, ye ayagala kuva mu nsi, ayagala kwetta wesi. Otherwise nsiimye nnyo okubeera kweno program sebo moderator n'olulala otuwanga omukisa ogwo ne tujja ne tusomesaako oggwanga. Akwagadde akusangawa? Ntula ku CPS room 28 in case ofunye obuzibu bwonna obwa traffic nga toyambiddwa eyo, nga toyambiddwa ku kkubo eyo gy'oli mu area, oba by OC, oba owulira tebakutte bulungi, oba owulira omusango ogwo baguvuga bubi nga tebali fair kuba nabyo bibeerayo. Please mujje mu office tulabe nti ensonga ezo tuzi ironinga out, tulongoose omulimu gwaffe n'entambula y'ebidduka. Saalongo tulabira Naalongo. Nja mubalabira, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutwebalize okulabirira. Amiina. Tweyaziza nnyo, tweyazeege. Mbadde ne SP Kawuma Nsereko Rogers Saalongo, Traffic Commander KMP. Tugenda kuba ate tubasibulira wano olunaku olwayo tukwebaza. Gwatuwadde akadde n'obeera nga olabye olutimbe olw'emirembe Salam TV neddala program Omukeeze ensonga mu nsonga. Kkiriza nkusibulire wano Mumadu Kikaye omuweereza ate era omuteeziteesi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwagaliza olunaku olulungi. Programu endala zijja olutindo lweruddako. Programu Omukeeze ekutuusibwako